بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي خالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمتنز الله تبارك وتعالى نجني متينا مجه أغترين بكينيف nga buli kitendo kyonna Allah kyeyeteenda nakyo obeera kyasiima okubeera nga kimutenda nakyo akirina mu bujjuvu bwakyo. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ati al-khaliq, emu ku bitendo bye ye mutonzi, nga buli kyonna kyotunuzaako amaaso. Yagamba nti yumsiku as-samaa an tak'ala al-ard, Allah yatonda eggulu n'aliwanika eggulu we liri mu ayina. Yagamba nti bighayri amadi tarawunaha, terina mukondo yonna, terina mpagi yonna gy'olabako eriwaniridde. Abange oli woogasitula nga amaaso go n'otunulako, kikumanyi okubeera nga omuddu weyongera okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. Abikola nga walam yakun lahu sahiba, abikola nga talina muyambyeko. Abazimbi beetaaga abayambako mu kuzimba kwabwe, ekitiibwa Allah talina muyambako. Abazimbi beetaaga obudde okumaliriza ennyumba gye bazimba, rooms 2 kalina, mwaka mulamba mwezi nga bazimba. Allah subhanahu wa ta'ala byonna biri mu nsi ne mu ggulu fi 6 ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh, mu nnaku 6 yali abimaze. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yayawukana n'abaddu byonna ebagattako Allah. Yagamba nti al-ghaniyu oba al-mughni, Allah ye mugagga, Allah yagaggawaza. N'agamba nti walillahi khaza'inu as-samawati wal-ard, eri Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wali amawanika g'ensi eno n'ag'eggulu. Abange oyo aviikako omuddu n'asaba lubaale, oyo aviikako omuddu neyeesigamira ebibbo, oyo aviikako mukazi n'afuwa emmindi, amannyo gamuwadde mu kamwa, akolola kulwala ndadde, emmindi emukutudde. Abuluganda abakkiriza bonna abantu babeera beesigamidde oba babeera basabye bitali Allah, aba akoze ensobi. Omutuufu w'okusaba n'okwesigamira mu nsonga zaffe zonna ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Tumunajanira Allah asabinga n'emirembe ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yatugamba nti قد كانت لكم في رسول الله حسوة حسنة. لقد كانت لكم يغان توينا جتولي كبدا غتوينا جتولي ekyokulabirako ekisinga okubeera ekirungi gye tuli. Yagamba nti mbaka fi rasulillah, mbaka wa Allah Muhammad sallama, nga kyekyokulabirako ekisinga okubeera ekirungi era ekituufu eri abaddu bonna abasuubira okusinkagana Allah. Namira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tugoberera omubaka Muhammad sallama. Basahaba bamugobera luta luta, bamugobera mu ndya balyanga mubaka. Leero faffe tulyanga baani? Basahaba bamugobera mu nnyambala. Omwami gobula bw'oyambala ngaani? Abakyala bagobera abakyala b'omubaka omusingi gwe babateekako ogw'okwambala ogw'eddiini, ogw'okwambala ng'obusiraamu eddiini. Abakyala bonna batunyanga abakyala b'omubaka. Era abakyala b'abasiraamu bawala bammwe, abaana bammwe bambala batya? Bambalanga baani? Nabwe ekifaananyi kisinga okubeera ekituufu ekyokugoberera ekirungi ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Basahaba bamugobera mu nneebaka. Leero ffe tuna leero wetwebaka shayatini kyeziba zitutawaanya. Abaana mwaka 2 myaka 3 amajinni gamubadda, amajinni gamutawaanya. Bwana buto myaka 12, buno obuwala myaka 14, naye nga amajinni shayatini zimukozesa. Omwana sunna kasita twava ku sunna, wallahi edduniya Mungu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yagituteera etukola kyeyagala. Nabwe kityo tuddeyo ku njigiriza n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbufuuze tugenda kujja ekyokuyiga mu hadithi
hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu ومسجونه أكثر الصحابة رواية يسمى كوغرا أحاديث حديث الترمذي أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزنا تقاما تنبكوا الله أفسسنا من ببريكويه يقاما ما يزال البلاء بالمؤمن ولا مؤمنة يقاما تبيرك لاو يبيجزو kumukiriza omusajja kabeere omukkiriza omukyala n'agamba nti fi nafsihi wa waladihi wa maalihi hatta yalqa Allah wama alayhi khataaya yagamba nti omuddu tagenda oba terekeraawo kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugesa ebigezo tebirekeraawo kubeera oba ebizibu tebirekeraawo kubeera nga biyitirira oba nga bibeera ku mukyala ku mwami yenna akkiriza oba eyita nti mukkiriza n'omukyala yeyita nti mukkiriza fi nafsihi okusookera ddala okufiira ddala ku ye yennyini Allah n'agezanga ekigezo ekizze kiri ku gwe kennyini nnyini oba gw'olwadde gwe mmotoka gwekoonye gwe kennyini fi nafsihi nga kiri ku gwe n'agamba nti owaladihi oba kizze nga kiri ku baana abazadde bangi bituuka ku baana abazadde batabuka abamu bamanyi n'okuvaamu ekigambo ekinene nti mutuufu byo kijja ku mwana nze ebyeddiini ebyo tonnyumiza ebyebyo eky'omwana kyo kirala seeka ebyeddiini eky'omwana kyo tukireke ebyeddiini tusoke tubizze wabbali omwana ono n'agamba Allah sallallahu n'atugamba hadithi eno n'agamba nti wamaalihi ate ekirala bwe kituuka ku ssente la hawla wala quwwata illa billah naye nabbi yagamba nti ebigezo ebyo bigenda bijja ku baddu banene abakkiriza abaami n'abakyala nga ekigezo kiri ku bo bennyini oba kiri ku baana baabwe oba kiri ku ssente zaabwe yagamba nabbi nti okutuusa hatta yalqa Allah okutuuka omuddu ono omukyalo nakkiriza Allah oba omwami okutuusa wasinkagana Allah nga ma alayhi min khataaya ma alayhi khati'a okutuusa omukyalo n'omukkiriza oba omwami ono n'omukkiriza wasinkagana Allah nga tayinaayo wadde ezambi eryamusigalako ki hadithi eno kyegezaako otunnyonnyola oba ki kyetuyiga mu hadithi eno omubaka sallama atunyumiza oba atubuyayizimu ku mbeera z'abaddu abakkiriza nti okubeera nga basigala oba babeera embeera zaabwe babeera nga bagezesebwa nnyo Allah subhanahu wa ta'ala alabeera ddala oba obukkiriza bwabwe bunywedde nga Allah bwegamba surat al-Ankabut ti ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yagamba nti abantu mulowooza mugenda kweyita bweyisi bakkiriza nga sibagezesezza n'agamba nti walaqad fatanna alladhina min qablikum Allah yagezesa abaasooka nga olaba fi taarikh bwolaba Sumayya bwolaba ba Hamza ezita gye babatamu bwolaba ba Khabbab ibn al-Arad ba Bilal ibn Rabaa bonna basahaba bajja mu mbeera hatta n'omubaka yennyini era kikuzayo ku hadithi eno n'omubaka yennyini Allah yamugezesa ebintu bino byonna bisatu omubaka naye yabikombako ku buwangazi bwe Allah yamugezesa nga bwolaba Taif ne bamukuba Ehud ne bamukuba abamu bawandisamu baleeta ne bagamba bamukuba amannyo ge ne gavaamu Ehud amannyo g'omubaka Muhammad sallam ag'ebbeeyi omubaka Allah subhanahu wa ta'ala n'amugezesa waladihi n'amugezesa n'abaana be abaana b'omubaka bonna baafa bonna abaana b'omubaka baafa abalenzi bonna teyakwasaamu omwana omubaka agenda okufa nga asigaddewo omwana omu yali Fatuma radiyallahu anha kati ebigezo ebifaanana bityo ssente nazo zifaanana zaali ntono mu buwangazi bw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye olw'obugumiikiriza buno nabbi kyatugamba nti omuntu we bw'aba agumiikiriza ku bigezo Allah byabeera amugezeseza yagamba nti hatta yalqa Allah okutuuka omuntu ono wasisinkagana Allah ma alayhi min khati'a agenda okusinkagana Allah subhanahu wa ta'ala nga amuggyeko amazambi ge gonna kyetuyiga mu hadithi eno nti Allah subhanahu wa ta'ala buli wagezesa omuddu omukkiriza oba buli wagezesa omuddu yenna omusiraamu akusangula n'ogumiikiriza ku mbeera efaanana bwetyo ebimu ku Allah byakuwa era embeera ennungi gy'ogenda okusinkaganiramu Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga Allah akuggyako amazambi go ebigezo bino hadithi eno ereese in particular ng'ereese agamba nti ma yazaalu al-balaa'u bilmu'min wala mu'mina ereese ekitendo
ekyabakkiriza kikulaga nti ebigezo bino eno Allah subhanahu wa ta'ala abiteeka ku baddu abakkiriza baasuubira okubeera nga bagumiikiriza ku byo era Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga bawamu empeera nabukyo tubeerenga tugumiikiriza mbeera zonna yagamba nti fi nafsihi beera nga ogumiikiriza oba bulwadde Allah subhanahu wa ta'ala bwabeera akuleetedde beera nga ogumiikiriza ku bbo Allah subhanahu wa ta'ala yagezesa abaddu abaasooka nga nabbi wa Allah Ayuba Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'obulwadde obwamuluma naye obulwadde bwamuluma nebumuluma sente ne zigenda bagamba baandisaamu nti abakyala ne bagenda n'asigala awo naye ng'asigaza Allah tabaraka wa ta'ala ate nga takuseewo na ibada leero Allah subhanahu wa ta'ala bw'aleeta ekigezo ng'agezesezza gwe kennyini nnyini oba gwe gw'alwaziza abaddu abamu batuuka n'okuva ku swala naye nga alwadde mutwe alwadde simanya biki abalala ekigezo Allah kyabeera aleetedde omuddu teriiyo kigezo oba kiyinza okubeera ekigezo ekizibu okubeera nga omuddu abeera akifunye ekiyinza okumujja kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nabakityo okugumiikiriza nga Allah atugezesezza ffe nnyini nga atugezesezza tunulira Yusuf alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala yamugezesa n'amuteeka mu kkomera n'abeera mu kkomera fi nafsihi yagezesa ye kennyini naye nga wallahi Yusuf kyebamulanga talina musango gwonna naye n'agumiikiriza n'abeera mu kkomera bwe yagumiikiriza ekigezo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyali amutaddemu yagenda okuvaayo oluvannyuma lw'ekigezo ekyo ate Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusitudde mpaka bamufuula akola ku mawanika g'ebyokulya oba mawanika g'emmere ekyafayo nga bwetukimanya obulungi mu surati Yusuf kati ebigezo we bityo ku bannabbi byali bingi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah yamugezesa ye kennyini فأرادوا به كيدا باقوا لكم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه باغا مكمو مليرو مبيرين إبراهيم atuletako olundere bulendere lwa tawhid sema kwawula Allah tuberenga tumusula muliro naye Ibrahim alayhi salatu wassalam yamanya amugezeseza era n'amanya nti yewo kumutaasa hasbi Allah wa ni'mal wakil ne bamusula muliro olanche egezo kyajja Ibrahim teyava mu busiraamu Ibrahim yeyongera kunywera nakwesigamira Allah n'alira nga Allah ekigezo ekyo yakimujja mu ffe leero tufaanana tutya ku bigezo Allah byatugezesezza tufaanana tutya ku bigezo Allah subhanahu wa ta'ala byatugezesezza bangi ebigezo tubigudde mu hadithi endala Omubaka sallama yagamba nti inna sabra inda sadamati al-ula yagamba nti mazima ddala kye bayita obugumiikiriza kibeerawo mu kiseera ekisooka obugumiikiriza bubeerawo mu kiseera ekisookera ddala nabwe kityo bw'obeera ofunye ekizibu kyonna Allah atunulira nnyo ekigambo ky'osooka okwogera oba atunulira nnyo ekikolwa ky'osooka okukola oba ekikolwa ky'osooka okukola kati weegendeze bw'obeera ofunye ekizibu kiki ky'osooka okwogera mu bigambo byo Allah nkubye omuggonzi oba Katonda namukola kinze simanyi nakumanya era nze ndwala era nze gwe bakoonye simanya wali wandoga simanya byakuliddewa mu bizibu binene obeera ofunye gwe kiki ky'osooka okwogera kikyosooka okwogera nawe kityo okubeera nga tugumiikiriza ku bigezo bya Allahu tabaraka wa ta'ala in fact mu hadithi endala hadithi ya Aisha yeri Muslim yagamba nti ma min muslimin yagamba nti teriyo musiraamu yenna nagamba nti yushaaku shawka fama fawqaha illa kutiba lahu biha darajat Aisha radhiyallahu anha atinza mu hadithi nagamba nti ma min muslimin yagamba nti teriyo musiraamu oba teriyo musiraamu yenna ayinza kubeera nga afumitibwa eriggwa ayinza okubeera nga afumitibwa eriggwa shawuka okubeera nga afumitibwa eriggwa fama fawqaha oba ekintu kyonna ekiri wansi w'ekyo oba okubeera nga ekizibu kyafunye kiri wansi w'okufumitibwa eriggwa kati akasirike kakulumyeka konna ekigezo kyonna ky'obeera ofunye mu butono bwakyo ddala oba kantu kagudde mu liiso oba kawuka kagudde mu liiso oba embeera efaanana bwetyo yagamba nti illa kutibat lahu biha darajat okujjako omusiraamu oyo ng'agumiikiriza ku kigezo ekyo kakubeera okufumitibwa eriggwa Aisha radhiyallahu anha atugamba nti Omubaka yagamba nti omuntu oyo okujjako abeera nga omuntu oyo asitulibwa eddaala mu jjana olabi asitulibwa eddaala amakulu mu jjana nti Allah abeera agenda mumusitula olw'obugumiikiriza obwo babeera akoze kakubeera okufumitibwa eriggwa hadithi eno gyeggwera Aisha n'agamba nti era Omubaka n'agamba nagamba nti wamuhiyat anhu biha khati'a
era nabeera nga asangulwako ezzambi nabeera nga asangulwako ekyonoono n'okufumitibwa kweriggwa nawe kikulaga obugumiikiriza oba obulungi obuli mu kugumiikiriza abaddu singa tubeerayo tugumiikiriza ku bigezo bya Allahu tabaraka wa taala nga bikwata bizze nga kiri ku ffe nnyini tubeere nga tugumiikiriza nabbi n'agamba hadiisi eri gye tubaddeko n'agamba nti wawaladihi n'okubeera nga tugumiikiriza n'ebigezo ebibeera bituuse ku baana baffe omwana we yalwadde ebiseera ebisinga abaddu kituuka ku mwana ate batabukira ddala batayagala kumanya munnange nabbi agamba omwana musooka omukwateko ku muntu omusomereko ko ku alifatiha mwana musomereko ko ku dduwa nabbi agamba nti bw'oba ofunye ekizibu some dduwa egamba bweti ebyo byonna omuzadde aba takyabiwulira nga sika yonna eri mu musawo era obwesigwa bwonna nze ngaese musiramu tombuwulira ebyo byogera ng'omwana wo si alwadde embeera efaanana bweti oba enjogera eyo munnange ebeekutwala ate ku mbeera y'obushiriku ebeekutwala ku bushiriku abaddu bangi abatusooka mu bambiya Allah subhanahu wa ta'ala yogesa n'abaana baabwe naye abamu Allah subhanahu wa ta'ala yogesa n'abaana baabwe era baagumiikiriza tulabanga nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam kitaawe wallahi omwana we yamubulako nga mwana muto ekyewuunyisa ekyafaayo kya Yusufu ekyo omwana bamusuula mu luzzi nga mwana muto naye obugumiikiriza taata wa Yusufu alayhi salatu wassalam bwe yali alina bwa kika kya waggulu yatuuka n'okwogera ekigambo nti ekinene fasabarun jamil yagamba nti obugumiikiriza kyekirungi gyenkola ki gyendi inni ashku ba'si wa huzni ila Allah agamba nti ennaku yange n'okunyola kwange mbiroopewa Allahu tabaraka wa ta'ala era omwana wo ebigezo oba Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera mugezeseza nakyo oba kulwala gwe ennaku yo ogiroopa waani okunyolwako okuloopa waani abazadde bangi basattira ku mbeera y'abaana nga bafunye ebizibu oba abaana Allah subhanahu wa ta'ala ng'aleese ekigezo mu famire ng'ayisiriza ku baana nawe kityo obugumiikiriza ekigezo bwe kijja nga kikutte ku baana bagamba nti taata wa Yusufu alayhi salatu wassalam wallahi yanyolwa yawulira ennaku yamiisinga omwana we Allah yamugezesa n'ekigezo ekyali ekinene naye omusajja ono bagamba nti n'atuuka n'okuziba amaaso omuwandiisi omu ab'ebyafa bagamba nti olw'okukaaba ennyo obulumi buno bwe yali alina naye ng'okukaaba kuli okutali mugamba nti Mungu yankola kinze Mungu wankubye omuggo Mungu simanyi byankuliddewa obulumi bunene bwe yali alina obw'okumiisinga omwana we bagamba nti n'atuuka n'okuziba amaaso naye nga alina essuubi nti obaolyawo Allah subhanahu wa ta'ala alinziriza omwana wange essuubi teryamuggwamu gwobeera n'essuubi omwana wo ng'alwadde nti omwana we anaawona era ng'okakasa Allah subhanahu wa ta'ala yagenda omuwonya naye ebbanga eddene nnyo eryayitawo kyafaayo kiwanvu nnyo ekya Yusuf alayhi salatu wassalam n'enjuye oba n'abantu be Allah subhanahu wa ta'ala n'amalirizanga yamuzza eri kitaawe era baga nti kitaawe yaddamu n'alaba era n'alaba ku mwana we Yusuf alayhi salatu wassalam nawe kityo obugumiikiriza nga kizze ku baana kakubeera okufiirwa omwana abaddu bangi abakyala Allah nga kyamugezeseza nakyo n'atwala mwana Allah nga kyamugezeseza nakyo kubeera nga atutte mwana oba azadde omwana n'afa Allah kyatusuubira okubeera nga tugumiikiriza walillahi ma akhadha walahu ma ata tulaba omukyala yajja ewa nabbi yatumya nabbi n'agamba nti munnange mugenda mungambire nabbi omwana wange afudde omukyala ono nabbi n'asindika obubaka nga amusaasire era amugamba agumiikirize omukyala ono agenda okuba nga tekimumalidde n'addamu n'atuma omuntu omulala gwe yatuma nabbi n'abagamba nti mugende mugambe omukyala oyo nti walillahi ma akhadha walahu ma a'ata mugende mumugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala kyaba atutte kibeera kike era kyaba akulekedde kibeera kye naga nti kulli shay'in 'indahu buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola kirina ajalo musamma kirina ebbanga eggere nabwe kityo kikulaga nti kazibeere ssente nga ze zigenze zirina ebbanga lyazo Allah subhanahu wa ta'ala ze yakutegekera zirina okubeera nazo newe zibeera nga zizze era zirina ebbanga ly'okubeera nazo kabeere abaana nga Allah subhanahu wa ta'ala bakuwadde balina ebbanga ly'okubeera nabo era wabeera abatutte era waliwo ebbanga ly'okubeera
nga Allah subhanahu wa ta'ala abakujjako nebasho obugumiikiriza ku baana ekigezo bwe kijja nga kizze nga kiri mu mbeera ekwata ku baana nabbi n'atugamba nti n'ekyokula n'ekirala n'agamba nti wamaalihi era omukkiriza ono agenda kusigala ng'agezesebwa atujje ku ye kennyini n'atuzza ku baana nabbi n'atugamba nti era omukkiriza agenda kusigala Allah subhanahu wa ta'ala ng'amugezesa ne ssente ze Allah yagamba nti yabsutu rizqa liman yasha wa yaqbidun ayanjuza ssente nga waba ayagadde era n'akendeezaamu nawe ekyo omukkiriza ono buli wezikendeera amanya nti akendeezeza Allah subhanahu wa ta'ala n'agumiikiriza bwe zibeera zeeyongedde n'amanya nti Allah subhanahu wa ta'ala abeera annyongedde ekigezo mu ssente zino Allah yagamba nti latubelawunna fi amwalikum Allah yagamba nti ngenda bagezesa mu ssente zammwe ne aya endala era zaleeta ezifaanana bwe zityo nabwekyo ekigezo mu ssente Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuleeta ekigezo mu ssente either zigenda kujja nga nnyingi Allah azisuulemu ekizibu ogenda okulaba ng'ofunye obwo ssente z'ofuna monthly payment ng'ofunye obukadde bubiri wallahi bonna ne bujja ng'ekizibu kibutwala omulundi gumu ng'ate kikwetaagisa n'okwewula nebwekyo kyonna kituzza ku mbeera eri ey'okubeera nga tuli mbaddu abayitiriza nnyo okubeera nga tugumiikiriza ku bigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala abaddu bangi mu taarikh baali balina ssente nga woolaba Shu'aib ar-Rumi yali musajja wallahi nga musajja masha Allah omusajja alina ssente naye falamma arada hijra bwe yayagala okusenguka okugenda eri omubaka sallama akwate kubadduka agenda Abajahal ne banne ababuyabuya ne bagoba Shu'aib ar-Rumi ne bamusanga wakatikati wa Makka ne Madina nga tannawa kutuuka Madina naye bamusanga ne bamugamba nti musajja gwe wajjanga faqira ng'oli musajja mwavu fa aghanaynak ne tukugaggawaza kati oyagala kukwata kkubo kuva mu Madina muno ulata kuva mu Makka muno odduka ogende wa Muhammad n'abagamba nti abange mulaba mutya singa mbalagirira ewali ssente zange wallahi huli abasajja bano abuuza abasajja bano Abajahal ne bannaga nti mulaba mutya singa mbalagirira ewali ssente zange atakhuluna sabil muyinza okumundeka ne ŋŋenda mbalagire bulazi ssente zange we ziri yali alina gy'azikwese nga ziri Madina nga ziri Makka naye endala ze yali alinawo naga nti wembawa ssente zange musobola okundeka ne ŋŋenda wallahi ng'ayagala kgenda kusenguka kgenda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallama leero ffe ssente ezaffe abasiraamu tuziteekawa mu ddiini tezirabika mu bivvulu gye ziri era ogenda okulaba nga haaji yaguze simanyi tiketi za $200 haaji yaguze tiketi $50,000 mbeera efaanana bwetyo naye omusajja ono Shu'aib ar-Rumi radiyallahu anhu omusajja ono abasajja ne bamugamba nti kati golowooza gwe Shu'aib tubadde tukwagalako ki era twagala ssente bw'onaatuwa ssente baasi ffe tusirina buzibu tugenda kukuleka okwate ekkubo okole ki ogende n'abalagira ssente we zaali naye kyenjagalamu elementi y'ekigezo kya ssente zino Allah zaabeera akuwadde n'akozesa nazo omusajja ono bw'akwata ssente zonna n'aziwa baga nti omusajja n'akwata ekkubo nga talina wadde dinaari wala dirham nga talina yadde ekikumi okuggyako enkutu ze yali ayambadde ng'ayambadde enkutu ze 2 omusajja abadde ne ssente wallahi ne bukeera ku makya nga ssente zonna zigenze bw'akwata ekkubo agenda okutuuka ewa nabbi Allah subhanahu wa ta'ala ng'assizza aya ng'agamba nti wa mina nnaasi man yashtari nafsahu bitighaa mardatillah Allah nassa ng'akakasa omunassa ng'anyweza alaga obuvumu alaga obwebbeeyi alaga obulungi bw'omusajja ono n'agamba nti mutuufu mulimu abantu Allah n'agamba nti mulimu abantu abaddu abatunda emyoyo gyabwe nga banoonya okusimisa Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ono teyafaayo okukufiirwa ssente zonna zaafiiriddwa ebbanga lyamala ng'asigaza eddiini leero Allah subhanahu wa ta'ala ekigezo kyagezesezza n'abagagga zaka naye nga bangi tebawa zaka abaddu bangi Allah bagezesezza nga baali balina ssente Allah n'azikendeeza naye ng'obwongo ono obumulaga nti olina kugenda mu ndagu olina kusaddaaka simanyi olina kukola biki walabika wasooba ebyekika embeera efaanana bw'eti ejjuddemu shayitaani naye kyo omuddu omukkiriza ssente zonna we zibeera nga zikendedde ekkubo yirimu kubeera ng'ogumiikiriza ku kigezo Allahu tabaraka wa ta'ala kyabeera akuleetedde atugambye nti omukkiriza tagenda kulekeraawo kubeera ng'afuna bizibu tagenda kulekeraawo kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amugezesa okuviira ddala ku ye yennyini Allah agenda kugezesa n'abaana Allah agenda kugezesa ne ssente zo naye bona agumiikiriza yagamba nti hatta yalqa Allah okutuusa
omuddo no bwayisinkana Allah subhanahu wa ta'ala wama alayhi min khati'ah agenda kutuuka mu maaso ga Allah nga takyayina kizibu oba rada nga takyayina zambi lyonna nga amazambi gonna Allah yagamuggyako olw'obugumiikiriza obwo bweyina. Embeera ya ssente eno gye njagala okumaliriza nayo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera ku baddu la yunfiqu amwalahum fi sabilillah abatawali ssente zaabwe mu kkubo lya Allah oba batazikosa Allah nga basuubira kubeera nga bazikosa mu surati Tawba yagamba nti alladhina yakunizuna adh-dhahaba wal-fidda wa lam yunfiquhu fi sabilillah yagamba nti abaddu abakodewo ya ssente yayogera currency gye baali bakozesa naye nga kibunira ddala n'okutuuka ku pound gye mukozesa gy'owangaalira dirham gye muwangaalira eza Uganda sima shillings zonna sima ya yen ez'Echina buli omu currency gyakola gyalimu naye yatugamba Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti abaddu abafaanana bwe batyo abaddu abafaanana bwatyo yagamba nti ate bagenda kujja ku qiyama abaali balina ssente naye nga bazikozesa mu kujeemera Allah yagamba nti yawma yuhma alayha fi naari jahannam fatuqwa biha jibahuhum Allah agenda kukwata ssente zino abasajja so bayita baddooni abaali balina ssente naye nga boonoonefu akwate ssente zaabwe yengereze ku muliro azikwata azengereze ku muliro azikalire ku muliro azikolemu embaati wamadhalika ala Allah bi aziz obwongo obuyinza okukulaga nti akasente kano tekajje n'omuliro Allah alina obusobozi nga bwe yaguziyiza okubeera nga gwokya Ibrahim alina obusobozi obugulagira okukola kyonna kyabeera ayagadde gukole ate nga talina gwe yeebuuzizzaako nawekyo ssente ezo ez'abagagga abajeemera Allah yagamba nti Allah agenda zikolamu embaati abeere nga abasabika nazo mu maaso omanye olubaati lw'essente nga balukozesa mu jahannamu lumyuse bulungi omuddo nobeere nga bamusabika nalwo mu maaso bamusabike emabega bamusabike mu mbiriizi amugambe nti haadha ezo nno kyolaba ekyo kati ekikutuuseeko ze ssente zo makuntum takenezun zewalinga okodowalira nga toyagala zisaasanya toyagala ziteeka mu maaso ga Allah oba nga tozikozesa nga Allahu tabaraka wa ta'ala bayagala obeere nga ozikozesa nabwekyo ekigezo mu ssente tubeere nga tugumiikiriza mu aya endala mu surati Zumar Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti surati Zumar mbasirabidde yagamba nti walaw basata Allahu rizqa li ibadi labaqaw fil ard Allah yagamba nti singa yali ayanjuluza abaddu ssente namanya nti ogenda kuwangala mama Khadija ogenda kuwangala emyaka bwegiti kankuwesse ngenda kuwa ogenda kulya obumbi bwe buti nazikuwa omulundi gumu mama Nasiba ogenda kuwangala ng'olya ssente bweziti emyaka bwegiti kankuwe simaya taata gundi oba fulani Yasini oba Qasimu oba Musa nakuwa ssente Allah ezenkana n'obuwangazi bwogenda okuwanga Allah yagamba nti labaghaw fil ard abaddu balyonoonese naye yagamba nti walakin yunazziluhu biqadari azissa mu kigero nga wabakoze eki nga wabeera yagadde nabwekityo ekigero kya ssente Allah kyabeera akuwadde oba wabeera azikendezezza oba n'abeera azongezza aba ayagala abaddu tuyongere kubeera bagonvu eri Allahu tabaraka wa ta'ala nabwekityo hadithi zino zonna n'endala zesikonyeeko zonna zituzza ku mbeera y'okubeera nga abaddu tugumiikiriza ku bigezo bya Allahu tabaraka wa ta'ala ezo nno zembeera z'abantu b'omujjana Allah yagamba nti innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab yagamba nti ngenda kuwa abaddu abagumiikiriza empeera zaabwe nga sibaliridde abaddu abakkiriza tulina kubeera baddu bagumiikiriza bingi ebyatuuka ku batusooka bakhabab wallahi babakalirira nga abakalirira ennyama Khabab ibn al-Arad naye bonna nabbi yabazanga ku mbeera yabugumiikiriza Sumayya Abu Jahali yakwata effumu n'alifumita mu bwerere bwe n'amutta kyonna kituzza ku mbeera yabugumiikiriza naye ng'afiira ku busiraamu ndeera abaddu bafiirira ki era bafiirawa tunulya Ammar etunu Yasir taata wa Ammar era abasajja bamukuba emiguba Abu Jahali mpaka bwe baamutta tunu ebyatuuka ku Bilal kati byonna bituzza ku mbeera yakubeera nga tugumiikiriza abaana b'abatusooka abalongoofu ebigezo bye balina n'abaana leero mu umma rather abaana b'omulembe guno ebigezo Allah babagezeseza nabyo byonna bituzza ku mbeera yakubeera nga tugumiikiriza omwana wa alwadde saba Allah tabaraka wa ta'ala ajja mmoonya mutwale mu ddwaliro naye nga bw'onyiikira ennyo okubeera nga osaba Allah kuba teri kuwonya okujjako illa min
indillah okujjako nga kuli oba kuvudde eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Tugumiikirize ku bigezo bya Allah byagenda tugezesa nabyo, tugumiikirize ku bigezo by'abaana Allah subhanahu wa ta'ala byagenda okuleeta eri abaana baffe, tugumiikirize ku bigezo bya ssente Allah subhanahu wa ta'ala byagenda tugezesa nabyo. Baddu bangi baali batenda ne ssente naye kati omusanga nezaalya mu muzikiti bamusondera nsondere yoyo Allahu tabaraka wa ta'ala. Kyobwa nabbi yagamba nti abantu basatu bano beetaaga nnyo okusabira nnyo Allah, naye mu bo bwenjagaddemu yagamba nti omuddu yenna era abaddeko ne ssente ne zimuggwako, omuntu oyo mumusabiranga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amunywereza. Basahaba bangi ssente zaabwe basenka okugenda okutuuka okugenda e Madina, wallahi nga byonna nga babibalesezza ssente zonna, amaduuka gaabwe, maali basuubudde byonna, wallahi tebakwatamu. Ng'omusajja afuluma n'asenka n'agenda e Madina nga asigazza ngoye zayambadde, nga nawe woyinza okwerowoozaako omuddo okuva e London nodda ewammwe ng'osigazza mpale na ssaati, olowooza oyinza kubeera mu mbeera efaanana etya n'abantu ababeera bakola babeera balowooza ki, oba wallahi kibeera kinene ng'omuddu okuva yonna gy'abeera. Omusajja n'akuwaŋŋangusa n'akujja mu Uganda n'okwata ekkubo n'ogenda n'obeera e China, naye ng'ovudde e Uganda ng'oli mu ssaati na mpale n'engatto z'olimu nga bye bibugagga byokka by'osigazza. Ne bwe kityo embeera yali nnene nnyo ku basahaba ate gye tayinza kuleeta in comparison naffe leero bwe tukola ki, bwe tufaanana. Naye kityo tubeere abaddu abagumiikiriza ku bigezo bya Allah. Bwe tunaba tukikoze yagamba nti omuddu afaanana bw'ati agenda kutuuka mu maaso ga Allah nga wama alayhi min khati'a, agenda kutuuka mu maaso ga Allah nga wama alayhi khati'a, agenda kutuuka mu maaso ga Allah nga talinayo zambi. Bugumiikiriza tubeere mu baddu abayitiriza okubeera nga tugumiikiriza mu bulwadde, tugumiikirize ne baganda baffe bonna abeera bagezeseddwa tubeere nga tubalamira okubeera nga bagumiikiriza. Abangi obutali bugumiikiriza bwe bututta abaddu mu ndagu. Abakyala gumiikiriza, omukyala yenna beera nga ogumiikiriza. Ekigezo kiyinza okujja nga Allah kyaleese tannakuwa mwana, omunoonyeza n'omunoonya. Zakariya ne mukyala we, Zakariya yasaba Allah tabaraka wa ta'ala omwana, naye bwe yamulaga ayinza okubeera nga mukyala we agenda kuzaala, Zakariya kyamuyiiryako naye naye ate mukyala wange nga mugumba. Allah subhanahu wa ta'ala akola nga waba yagadde. Wallahi kyali tekisuubirwa mukazi wa Zakariya alayhi salatu wassalam n'abeera nga omukyala oyo yazaala tunu ya Maryam n'ebyafaayo ebirala bingi. Omukyala yonna kyonna ky'oyo ekikulumya omutwe, saba Allahu tabaraka wa ta'ala ajja kubeera nga akumalira n'omukyala bw'atyo, rather n'omwami bw'atyo bwafaanana. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wahuwa ala kulli shay'in qadir, ku buli nsonga yonna Allah subhanahu wa ta'ala musobozi. Yagezesa abaatusooka naffe agenda tugezesa alaba obukkiriza bwaffe bunywedde. Bwe tunaagumiikiriza tugenda kubeera mu baddu abeesiimye oba abanaaba bawangudde. Ezo nno z'embeera z'abakkiriza. Embeera z'abakkiriza zonna bubeera bugumiikiriza mu bikolwa byabwe ne mu bigambo byabwe, nga wetunyiikire nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atutaasa, era tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere aleme tugezesa na bigezo biri waggulu wa busobozi bwaffe, era tumulaajanire nnyo nga walaba aya esembeyo ku Surat al-Baqara. Tubeera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala aleme tugezesa n'abigezo ng'ebyo bye yatikka oba bye yagezesa abaddu min qablina abaatusooka. Tusabe nnyo Allah abeere nga atuwewulira kugezesa kwabeera atugezesezza nga naffe bwe tugumiikiriza. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.